Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale tukwagala nnyo najjo sinzira okutulaba eno bagiyita There Is Still Hope TV tubeerayo ate okubanga tukutwalira ddala mu maaso tumezi nagambye 28 tugadde ennaku ntono okubanga ate tuyingira mu Passover ez'enjawulo ze twakakasako wano. Tulina Kololo ewa Pastor Tom Mugerwa, tulina Ekiteebi Primary School ewa Miriam wa Rugaba, ku Inamani ku church wenyini ndowooza balina ne crossover, si Passover bakuyita Passover, crossover ku Inamani wenyini ne conference yabwe ekyagendera ddala mu maaso osobola okuba nga ate oyitirayo. N'omulala nalabeeka omusumba Teddy waliwo we yategekedde awo nja kuba nyongera okonfaminga ekifo ekyo Teddy Bujingo sofa ebirala ebifo tugenda kuba nga tubikuleetera ogende kikuli okumpi ate gy'oba ogenda osobola okuba nga ate oyingira omwaka omujja weewala okuyingena mu bifo ebyabannabbi b'obulimba. Kitundu kyaffe kyakubiri tutunuulira engeri gy'oyinza okuba nga ate otegeramu ba agenti ba sitaani mu makanisa, mu maka, ku mirimu ate n'obulamu bwaffe obwa bulijjo oyinza kubategeera otya. Kitundu ekisooka twalabye boogera nnyo, baagala nnyo okukola ebintu ebinyiiza okitegedde, ne tulaba nnyo nti abaagala nnyo okutumekinga okuba nga tutya n'ebintu ebirala bingi nnyo, beefula nnyo abayamba okitegeera, beefula nnyo innocenti n'ebintu ebirala nga bwe twabirabye. Kakati kino ekitundu ekyokubiri njagala nkulage, wali nakulaze engeri gy'oyinza obbategeeramu. Kakati yakulaga akabi akali mu kubategeera, kisigamye nti olime bategeera, naye waliwo option esingako kweyo inabawadde mu kitundu ekisooka. Naye buli omu ayagala abe nga omulaba ono agenti n'otegeera, naye ekibi ekirimu nti bali ba agenti ba Satan they are well trained okubanga bakola missioni zaabwe. Kakati ate ffe kigaana ekitugwako bugwi, totendekeddwa ate oyagala omanye ebyebuziba by'otagenda kusobola. Omanyi lwaki Katonda bintu bingi bye yaleetazo okulaga, naye lwaki nti level gy'oliko togenda sobola biwanirira, bijja kuzitowererako. Bintu bingi Katonda byali badde nga yakubikkulira dda, naye nga ku level gy'oliko bijja kusuula eddalu. Katonda ajja kulaga abantu ab'enjawulo, ono ali wati, ono ali wati, okusinziira ku level yo ate ogenda gifuulamu njiri ogende ng'olaalaasa. So sometimes lwaki Katonda asirika n'atabikulaga naye nga yali agadde. Kakati nze option esingira ddala y'eyokuba nga gwe ofuuka dda pillar of fire. Mu kifo gwe otegeere ba agenti abali mu bulamu bwo, simanyi abali mu maka, simanyi abali mu makanisa, bo leka bakutegeere. Ekyo kyengenda okunnyonnyola. Instead of the agents to recognize you, you to recognize them, let them recognize you. How? Nga kasita onaafuuka empagi ey'omuliro, the frame or the pillar of fire. Bwe tusoma ekitabo kya Baibulaniya 1:7, Bayibuli tugamba nti afuula abayigirizo abaweereza be empagi ez'omuliro. Kati ffe twali tukola mission, buli gwe twa-identifyinga oyo aba muzibu. Kitegeera era omulaba mu nsi ey'omwoyo nga muliro gwennyini ogutambula, tosobola mwesembereza, tosobola muliraana, muliro ayokya. Kati omuntu waatyo wabeera mu kanisa, ba agenti beegoba bokka, era waba ayingirira wano bayita eri, waba ayingirira eri bayita eri, okitegeera baba tebaagala kujja in contact, baba bakutya. Era n'omusango olaba nga n'enjogera yogera amaga tali comfortable. Ekyo kyolina okuyaayaanira kubanga ba agenti mujja kwesanga mu kanisa nga bangi, ate kijja kukuba enkyukwe kikukube wununu. Okitegeera okomegeze nga ne mu association bagobyemu
nga ne bw'obadde olowooza bw'obadde weegomba bw'obadde olaba nti b'amaanyi ng'ate bakozesebwa sitaani kati ekyo kijja kukumalamu amaanyi. Okitegedde? Bw'oyiza olowooza alimu omu mu kkanisa ogenda okwekanga bangi ate olemererwa engeri gy'obahandolingamu. Kati olwanze gamba nti option kunze tekola okuzuula ab'ejenti abali mu kkanisa ze tenkolera. Njagala bennyini banzuule nti ndi mpagi ey'omuliro beetwale bokka misinde. Kuba ojja bazuula bangi kati bo kye bakola nti kasoobazuula nga batandika okuba nga bakubazisa ebibala bya mukama waabwe. Otandika obusungu, otandika olugambo ova wano odda wali obwama buli ssaawa. Okitegeera? Otandika ebibala Bagalatiya 5:19 ebibala eby'omubiri byonna otandika obibala. Busungu, butaagaliza, bujja, lugambo, fiya, naddala fiya. Fiya yokka yesooka n'okukwata. Obukyayi ne bugoberera kubanga ojja musanga ng'ali kwogera n'oli. Dakiika eyo oba oyagala oli omubaka ku mukono omuzza emabega otandika omugambo omuveeko. So okitegeera ogera oyo muveeko. Kakati abantu abo bajja mu kyaki tulina obusobozi n'amaanyi gonna agabakyusa. Ate tetulina batya bo balina otutya. Okitegeera? Kakati ojja tandika obatya kubanga ne bw'obadde tosuubira. Obadde olowooza oli ali omu ogenda okola nga bali 10 otandika okutya kubanga ne level yennyini gy'oliko tosobola baŋŋanga. Kibala nkugambye nti the best option esinga we kubanga ogwa maaso ga Katonda n'okaabirira Mukama n'onoonya Mukama n'akufuula empagi ey'omuliro. Pira. Ofuuka pira empagi ey'omuliro buli akajja okwekoonako akakizikiza kasirira busiriizi bajja kujja. Sigambye nti tebajja kujja, bajja kujja ku mulimu. Bajja kugezaako naye nga buli akwekoonako yadduka yeyeegoba yagenda yabajja tandika okugamba oli mulogo ng'ate tobangako mulogo. Manyi nze nkuwa best option okuba gwe ebirowoozo byo n'okuyaayaanaako okuyaayana mbu obategeere si kibi kubategeera naye nze nkugamba bajja kusukkako, bajja kukuba. Gujja kusuubira ali omu. Okitegeera? Ate ogenda okukomekereza nga bayitirivu ne bw'obadde tosuubira kubanga bajja kuba bamayina asitaani abakozesa. Sitaani agenda tandika n'okuwa ebirooto kuba ojja tandika okuloota ebintu awo. Ensi ey'omwo egenda kutabanguka. Ate ekizibu kanisa kyalina nti kasezuula gundi agenti nga bamera ebibala eby'omubiri. Ebibala ebyo sitaani mwabakubira olaba bonna tebateredde bonna bali ku bunkeeke bamulaba katuuti bonna ne bagala okujja omusikayo. Okitegeera? Ng'abakubira awo olina ofuuka empagi ey'omuliro. Empagi ey'omuliro nga obeera omu mu kkanisa mubamalako emirembe ne bagisenguka. Ogwo ne basindika ne bataliyani nga tewali. Bwe ky'oba okola fuuka mpagi bagenda basindika ku zi crossover. Bagenda basindika nga bangi naye g'obeerawo. Gyolaba azze ne pulaani ey'okukola effujjo nga olaba nga tewalina ffujjo lyakoze nga yeegomye. Okitegedde? Ye best option. Ku mulimu they will eliminate themselves without okuteekamu effort. Naye n'ogenda wa boosi n'omwogerako bino togenda basobola. Ate bo bacoordinatinga kankubuulire egenti abeera omu acoordinatinga n'abalala bonna ogera ku mulimu nga bonna bafuuse kaguruupu. Olina fuuka mpagi ya muliro. Omuntu agenda wa boosi atandika okwoga agende ng'agenda kwogerako bibi byereere. Agenda okulaba nga boosi afuuseemu ggwe. Omuntu agenza okuloota boosi agenda otandikawo ati ng'ate
alabamu nga gwe boss gwatuddawo byonna n'abigaayagaaya byonna n'abimira. Kituyita okubeera empagi ey'omuliro. Omuntu n'akwogerako n'akola vidiyo n'etatambula. N'akukolera vidiyo ne vidiyo n'asasula abantu n'etabuuka wadde ekyalo kyewammwe n'ebikoma. That is it. Your best option yetuyinza okuhandulingamu ba agenti ba sitaani mu makanisa. Ye engeri ekyasingidde ddala okuba ey'amaanyi ey'okumalawo ba agenti mu makanisa ku mirimu ne mu maka gaffe, basaanyawo bazikiriza. Enkola zaabwe zonna ziteeka ku ttaka. Yeyo ffe kufuuka mpagi za muliro. Omuliro ogumanyi gwe ate ogw'obwa Katonda ndowooza ogutegeera. Bw'omeka ng'oz'okuma esigiri oteekako ekigere. Naye oz'oteeka amanda ku sigiri nga tonagakuma n'oteekako ekigere, olunaku ne luziba. Lwaki? Tegaliimu muliro. Kati abamu tuli bwe tutyo, tuli manda nindi lunakoleezebwa. Kati gakoleeza oteekeko ekigere olabe. Tosobola. Buli akeekoonako kafa. Buli akeekoona ku muliro kasiriira. That is the best way to handle agents mu kanisa. Ebyo bye muliko ebyo bajja ne mutandika okutiitiira, ne mulangirira 3, ne mulangirira 4 ag'omubiri nga Mukama si yabagambi n'obbagamba. Bagenda okujja mwe mulangirira 3 nga bava mu myezi 2 kusiiba. Mulangira bulangirizi naku 3 ate ovuwiki naku 3 ogenda okweka n'ekkanisa yonna nga abasiibyeko bokka bali 2. Basigadde tebabisiibye, baasibako olunaku lusooka ate baakoma ku ssaawa 6. Bawulira ng'ebyenda bivaayo. Waayi nze atandika okusiiba kanjiweyo ekikopo ky'obuugi. N'ayiwayo n'alya n'ekitumbu. Okitegedde? Naye bo bagenda okujja okulumba nga bava mu myezi 2 oba 3 kusiiba. Kakati mwe muli mu mubiri. Wano olwegulo mukuŋŋaana nti kyaki mufumba ekiki? Sepiki ky'obuugi mulimu amata. So, engeri entuufu gye tusobola okuwangulamu aba agenti bano okufuuka mpagi ya muliro. Mpagi ya muliro nga buli ekikwekoonako kiti kizikira buzikiza. Yeganga oba ku mulimu omuntu nga yeegoba yekka akamaazi kakayo otasobola kunkulira. Ayatandika otasobola kunkulira naye nga wa ekimwogeza sibutala mugula naye muggwa alabamu ekyalo. Ndayasuka agenda wa bosi wo akoleko olugambo. Agenda tuka waati atandika bosi omanyi kankubuulire, agalaba nga ate bosi afuuse muggwe. Ebigambo byonna byabadde ategese n'abimira byonna n'abigaaya. Okitegedde? Kufuuka mpagi ya muliro yengeri gye tuyinza obbawangula. N'ebino bye tumujamba tegere bajja kusukkako obungi bangi. Bamanyina agency bangi nnyo. Alesitaani okumanya muyaayi kandoote Mukama ndaga mu birooto n'obeerawo kati nga weebase nga mind za kuloota aba agent abali ku church, abali mu waka, abali ku mulimu. Alesitaani okumanya muyaayi ate ajja kulootesa abatuufu nga akulaga be ba agent abatuufu. Abatuufu nga ba agent batuusituke wenna banalondose gundi kamize kasooli mu kiwato. Kati ogende obuuza ate nga gogenda obuuza ate nga agent alowooza yagenda kugamba ki nange namuloose ng'ameze ebijanjaalo ku matu. Gundi oyo baneesi mwesonyiwe todda kitegere mutandika omukuba fire. Kati sani abakutula ku bantu abatuufu akulekere ebisosonkole ebigenda okukubira ddala. Sani waati wakola kali ba agent betulina ewaka mu maka gaffe gwefuuka mpagi. Yanga omuntu akyala kukyala wo eyali ajja buli lunaku takyakyala nti jayo jjadde okundako njako jatofaayo nga takyayagala kubanga
nga wajeewo kati ennaku zino kirala muwoya awuliramu manda gamwokya. Okitegedde? Bw'aba ali emmere oba wanywa juyisi alaba omusaayi gwa Kristo gwanywa aba takyawulira ddala mirembe wakaawo aba agenda lekera okujja. Era olwo omujjango ndabe nga yeebuzaabuza kubanga ekiri ewo kiba kirala nnyo yaba alaba kirala nnyo. So engeri gye tugenda eliminatingamu ba agents ab'enjawulo mu bulamu bwaffe, ba agents ab'enjawulo mu buweereza ne gye tukolera. Naye bwe tunaddawo mbu simanyi twagala tubategeere simanyi mbamanye bajja kusukako obungi kubanga bw'obadde tosuubira ojja kubalaba nga mu birooto ogambe negundi olabe ddala nga amazima ekkanisa tekyalina amakulu kyalina amakulu wadde. So nze kyenva nkugamba fuuka mpagi buli ekikwekoonako kisiriire. Mpagi ya muliro abagodize consuming fire bagenda basendeka mu zi crossover kanasa okufuula empagi y'omuliro omuntu ogwo kanisa n'oyimirira ku lw'ekkanisa crossover kanasa okufuula empagi ne bajja nga bazze kukola vulugu crossover najja ng'alina bya pulaninze ne bimuzikirira kawo n'atakola wadde n'ekintu n'ekimu. Naye gwe omanyi bagenda bagenda okujja kati oyagala omanyi mbu bweyagenda okujja togenda gwa ddalo bwefuuka mpagi. Teri kisobola kwekoona ku mpagi ey'omuliro ey'obwakatonda nekisigala nga kikyalina ekigendererwa era nga kigenda tuukiriza ekyakitumiddwa nedda. Kati best option mu maka gaffe ku mirimu gyaffe ne mu buweereza. Nebyogamba mbu ate njagala mbamanyi muganda wange ogenda kugwa eddalu beegenti bayitirivu nnyo okwetooloola ensi yonna mu kyaki mwokka jagenda okulaba nga tokyakolaki tokyabitegeera. So kkiriza Kristo olwaleero akufuule empagi ate ey'omuliro. Gamba ayi Yesu nkwebaza olwaleero mazima nkuwa obulamu bwange era omulokozera mukama waabo onfuula empagi ey'omuliro onsaasira obutali butuukirivu bwange bwonna obubadde bwanzikiza nga ndi manda agatali makoleesi. Olwaleero 2026 muyingire nga nfuuse empagi ey'omuliro. Buli kasaale konna ak'omubi buli pulaani zonna ez'omubi we zinajja zigenda koma ng'okwo zisaanuuke mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Kale nga 31 Kololo bw'oba osobola okugenda genda. Kololo nga 31 Pastor Tom Mugerwa tulina ekitebi primary playground nezikubeewe kajja kubeerayo. Tulina ku UCC ndowooza era bajja kubeerayo ne crossover Kasubi nayo genda. Kati tulina wa Pastor Teddy Bujingo osobola okugenda abagiyita Kajansi bagenda beera Kajansi Busaabala Road off St. Pius Church bagenda beeraawo Pastor Teddy naye agenda beeraawo. Kati gwali Busaabala side Kajansi agenda side ezawa not Kajansi Masajja Busaabala Road of St. Pius Church betuuka butuusa bagaye bannaye muli ludda wa St. Pius Church te side zaawo wajja kubeerawo ne cross over abagenda okuba nga ate bayita mu mwaka. N'ebifo ebirala bingi nga tujja okuba nga ate tubirambulula oba nga tubikuleetera okwetooloola ate eggwanga lyonna. Beera mugezigezi tugenda wantu ate bagenda okwambula ojja okuyingira omwaka osuubireyo ate bakwambule. Okitegeera genda mu bifo ebyo Mwoyo Mutukuvu byakoze eki byakuluŋŋamiriza. So engeri gye tuyinza okuwangulamu ba agent kufuuka mpagi za muliro. Mpagi naye ogamba mbu oyagala otegeera ono n'oli kiyinza obutasoboka.
nja kumekereza nga ate ozitowereddwa ne gwefuka mpajo ya mulosirika ojja balaba yalaba ng'oli atandika okutya atandika okwebwalabwala atandika ngoga mulaba ngoga ng'omanya nga gw'osirika ng'osirika ng'olyaga tandi okay nga mwe mutukuvu yakuinterpretinga galabo oyo gozayo atya ayina byabadde akukola kati kati ensonyi zimuyitiriddeko alaba okitegeera kosirike jalaba kanisa zaffe zijja kuddamu amaanyi kasita bana singa ekyo kye tukola ne tufuuka empagi ez'omuliro bejendi basitaani isha bajja kujanga mu kanisa tubambule baatule Kristo yaali bagenda okujja basanga manda agatali makoleeze ne bali nnyo ne bakola buli kye baagala waba tuli awo tuganye okukoleera oza kimunyagala mbategeere bajja tomanyi ne bakola buli kimu okitegeera ne bakulinnyako ne bakola ki ne bagenda kubanga you are not fire. Naye if you become fire n'ofuuka omuliro webagezaako bati they test the heat from you bawulira amaanyi agakuvaamu ebbugumu ery'obwakatonda eryokya misinde kale kaneetoolemu katono wenkomawo ali tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekirala eky'olunaku olwaleero bannaaye twetaagayo data okuyita muki next week atwala internet bagenda gisalawo kubanga okulonda kutuuse next week jwanga internet etandika okusirowinga oba evaako so etuli muka weefube nga the still hope tish tufune satellite dish ya Starlink waliwo azirina so bane tuweeyo kyotuwa tugule dish eyo M2.5 2.7 tuwe tusiga fetja tulina osigala nga tuweereza ddawala bagenda vaako ffe tetunywa mu politics tusigale nga tusabire eggwanga naawe kennyini okwongera okwesabira oba gwalina satellite Starlink gituweemu omwezi gikime oba olina satellite smartphone gitwazikemuuko omwezi omala ogikime tomanya mukama nja n'okwogera n'ogituweera ddala so yoyo kaweefube wenyigire muki mugundi eno ate mukama ndowooza anaakuwa omukisa kaleetoolemuko katono sobola okuba nga nkomawo shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.